Kale abatulaba ndi wano ne Stabwa na Toro mukwano gwange mu bintu ebyenjawulo and omayi buli muntu wabeerawo omuntu gw'obeera naye nga oli naye kubanga mulimu industry nyo abawo omuntu gw'obeera naye nga bambi nga mukwano nga kyaliwo sayinza okula era bwembeera n'embaga nga ngenda gikolako obwemusira nga Stabwa ajja kujja awo ngamba kati naye bali kumpa emirimu awo embaga ejja kujja enamba tugigaba awo manya embaga egenda kunyuma waliwo omuntu gwe bagamba nti oli gamba bukubuleko ebimu ku bitamye obwa MC ye muyimbi kika ki gwe bakuwadde ekyo mwe temukimanyi waliwo omuyimbi gwe bakusanga ng'embaga eri mu bbanga eri omaze ogisitula bulungi okutta abantu bo supiidi nasooka akwata embaga nekisooka n'anyumya nnyo neyefuula ssenga ku mukolo neyefuula kkojja n'atandika okubuulirira bakuleese kuyimba kati nga sinnayimba omukolo omukazi nkugamba omusajja amukwatayo bati ebyo ssenga yabikoze nova kwawo noyogera embaga nekka buli muntu kati n'otandika okuyimba ennyimba bw'oziddamu emirundi eneena kati ogenda ova ku mbaga yange kuba nze master of ceremony ng'okugikukunula gy'ogisudde ekitegeeza namwe muba mwetaaga vibe era nze kasaba ngamba nyina abayimbi bange sijja kati ngeri gwogi oliwo abala sijja boogera abantu bajja kunyiiga naye mulimu nze kasanga Stabwa ku mbaga kwali bagamba kati no kangule naffe bye tutaagala okubeera nga nze okuyimba mbaze abantu obbasitula MC n'alyoka abiyingiramu n'akuyimiriza era nga kyogambye nti abantu ogenda obbasitula eri gy'abatadde okitegeera oli wakati mu performance kugaye abantu bonna olabo bayina mu ttaano bwoti ko MC bongera kya mu luyimba lwo ogamba mu luyimba lwo nasooka neweebuzaabuzawo n'akulemerako ate munaye bwona alemerayo ajagamba oyo talina mpisa so MC bw'otuuka ku mukolo ba MC nze by the way omuyimbi kasaba atandika okuyimba wali ebbali gwe nkumanyi ng'okivaamu ng'okimulekera era communicatinga naani mutabani wo mubuzayo ennyimba meka nti kati olwe lusemba ng'otandika okusembera omuntu muleke abeere ne momenti ye ennyimba ze 7 kuba bano batwala ssente z'abantu teri kinnuma nga muntu yogera ku kintu ekyo bambi omuntu bano ekuwa ssente ze zonna MC n'atakirabamu wadde amakulu naye nga tafuddeyo ku ssente ze bakuwadde olwokuba ye yalina obuvunaanyizibwa yabafuuse taata yakojja ye nanyini mukolo n'alyoka akugamba lekeraawo tutandikire soke tuddeyoko kasooke tuyiteko mu mikolo katono kuba ono gyobereyo nkugeya muli abantu babiri bannanyini mikolo bannanyini mikolo e Kampala mu Uganda wano mu bitundu ebirala simanyi naye wano mu Buganda muli abantu aba babiri gwe waliwo n'omulala naye sijja mwogera bantu banyiigamuko abasigadde we bali bakuba emikolo naye bagobereramu when it comes to emikolo obaguliruddawa kasita owulira njagala mpulira emizira awamu n'enduulu ogenda okulaba abafumbyade bagaba emmere ababadde bakola ki emisinde waliwo omukazi gwe nagamba omuyimbi bw'amala okuyimba mmere yeddako tegeka emmere nagakwefundika tujja kutegeka ku luyimba olusembayo emisinde ngenda okulaba omufumbi ali mu ddiiro tutandikire wano emikolo ogiyingira otya emikolo nakiyingira nange nga sigenderedde twali ku mukolo awe Salama kusaasira nga ye muyimbi nze ngenze ng'omuko ngendedde mubako ngolo watandika dde okuyimba natandika dde okuyimba nga ze netwala buli wamu ebyo bimanyi ebyo kati kwolwo nengenda ne CD nenjuwaayo ne banzikiriza okuyimba ne banfuwa ssente olunaku olwo lwentandika emikolo walina luyimba kyawe nali nnyo oluyimba baluyita kyaterekera tolumanyi olala bayita olunaku lwaleero
byafaayo mu bulamu bwange lusaanye nakuwandiikibwa ezo temuzimanyi naye zankolera ssente. So bwe nalaba nga abantu kye baagala naye nga neetwalanga nnyo wadde tebagenda kunsasula. Ekyo nakikola emirundi mingi sisobola nakugikola ki. Akajji akaddalo kasamba yali 2011 ku mukolo gwa Felix Kabuye muganda wa Jeno Kayanja n'ennyimba oluyimba lwe bayita bajja kakasa olw'olwennyini lwagana aba nga lulimu amannya ga Felix Kabuye Kawooya ne Mebo Omumbeja Nakamanya. Oshegera omukolo gwali gwa mwaka ogwo inze neetwala nga siri kuche ngeri Jeno Kayanja gyali kitaawo eyo nabyo ne baba tebalinayo buyinza kuba bo bako naye nasala amagezi n'enjiyo oluyimba nga njagala nange nfitinge mu baki mu basita kati okuva ku olwo siddanga mabega wavaawo essimu ne batandika okusaba omikolo gyonna ogwo omukolo gwalimu emikolo nga 10 egyava muogwo ejava ngamba ogwo gwennyini gwalimu simanya obusiki simanya afuta pate simanya biki nga nze muyimbi nange waako gwe bateeseza eri ne bagamba bannange baali bampita kali akawala okuva ku olwo nengena nenzijjamu amanya ga Kabuye Felix neteekamu ne lufuuka Jeno awo nenje ennyimba zonna nga bw'ozimanyi ngamba kati mukama onsumuluddewo siina kwebaka n'ennyimba tujanjawaze ebintu by'amasanyu kuba kweragana n'endala zonna nga bw'oziwulira ku speed ena nempulira abantu nga bagamba kye bayita hit naye bw'oba kuba by then ndowooza bajja kakasa namuwulira nnyo ku pike ne Zembezaayi by then nali mbawuliriza nnyo biri ndowooza 2011 ku makya pike nga bakuba bajja kukakasa kati nze no nga entunuusi yayo enyumira nengamba bane oyo muwala ndimulabako kati awo nosumulula emikolo abantu wano mu booking ensobi kize batera okukola zowulira nga bamaze amaze okufuna ekirowoozo kaka tugenda mu east kati ekisibo kikyakuttemu emikolo ebisibo bingi tugenda kuddamu tu booking okutandikira wali mu booking waliwo ensobi ezikolebwa abagole. Yes, waliwo ensobi naye nga kati kuffe nga bwe tutuuse wano tezikyali nnyingi nti abantu tebakimanyi nti guno mulimu abamu oluusi ayisobola okuwa ssente n'atuuka byonna byonna nalaba nga bimukutte nakukubira ku ssaawa esembayo naye ebintu biganye naye nga wagobadde emirimu oshegeera abalala otuuka ku mukolo nga wayogedde ne nannyini mukolo yennyini mukama we yakuwadde omulimu nti ku mukolo guno nyinako omukolo omulala nsaba nnyimba essaawa oba 7 8 oba 10 12 n'otuukawo mu budde n'osangawo abantu nga tobamanyi toyogerangako nabo temumanyi bye mwayogera bannaye ne beefuga omukolo ne bakulemesa oba abamu ba MC abayimbi tebatumanyira waliwo ba MC abatumanyi abatulaba eri nga tutandika oyo mumanyi kafero yabayita atya oyo mumba bwaba nezaananywa bantu modulo simanya yakulaba ndumanyi naye nange ndwerabidde naye nti olw'okuba akumanyi luli wagenda nga n'omusaba n'omwegayirira nti tannabakukkiriza nti wakyukamu oshegeera kati n'omugaba bannayenze bangaye kuyimba saawezi tebatumanyira n'awanvuya naye nga gwe wakuta obudde we bakuwadde okitegeera so obwe buzibu bwe tusangamu oluusi naye nga si mungi nnyo okutwalira awamu naye kati fe ba MC obuzibu bwe tubasangamu lwaka gwe kigambo time oba okikwata otya anti guno mulimu kwefo nti nga nawe bw'olina omulimu wali ku CBS nti saa 12 yes bwe ziyitamu ebirala biba bikoze eki nange bwe njogera naawe nti nsaba nnyimba essaawa ziti mba nyina ozikwata oleke kugamba nti nakulinze mu budde bwaŋŋambye nenkoleramu ekintu ekirala banna obudde bubalemerawo okukwata otera okulya kuzirifandi gundi yazizaayo sente gundi
Nero olumwe ekitulemesa obudde eno gye tusoose. Okitegeera gye tusoose watukozesa ensobi. Kubaga otukayo mu budde nosanga oluusi nga bali nga sibe baliko nga bali silo. Tebafaayo nakufayo nti balina omuntu gwe bagamba ojja yimba saawa ziti. Notukayo nga bali silo. Oli omugolo owokubiri wagambira lwaki abati yakutteko gumu. Okitegeera naye nga lwaki nkwata gumu nga nkyalina emikisa egikola ki. Bino ebyokuyimba tuggwako ate abantu bagende batubuuze wakola ki. Okitegeera naye bw'oba ogenda okukwata emikolo egisukka mu gumu ogoberera ngoberera olugendo nga bwe lukola ki. Nekubuuza ngenda kuyimba wa nemanya waliwo mayiro bweziti nemanya mayiro bweziti tuvugiramu essaawa bweziti nze nayiga mayiro nze golaba bw'oŋŋamba nti Masaka mmanya Masaka nyina okuvugirawo essaawa bweziti era zibeera zeezo. So kati asoose okubuukinga yalitamining emikolo egiddako. Yes. Nti asoose w'e Masaka. Kati owokubiri alina kubawa. Kisinziira wonna. Kyobumanya ffe tuba tuli mu kkola. Nti owokubiri ajja kugamba tuli wano Jinja tulinawo okwanjula. Ajinja tekisoboka oyo Jinja Road muveeko mulala. Jinja Road. Bakutuma embalala. Nze omukolo nga guli Jinja. Mbangu w'ekitiibwa. Ne sente zaago zibandala. Ezibanda oluusi bakama baffe tebakkiriza batuwa emirimu naye nga zaali badde endala. Jinja Road tomupapirako. Jinja Road tomubalira budde. Nga bw'ogamba ngenda kuvuga Masaka nsobola ovuga essaawa ezo. Jinja Road tosobola. Okuva obuvuye bweyogerere. Okitegeera okuva obuvuye Kampala tuuka e Bweyogerere. Okuva e Bweyogerere tuuka Mukono. Okufuluma Mukono. Waliwo twasala amagezi Muminu ne mga agenda emmotoka ogiteeke Wantoni twali tugenda Katosi. Nenyimba wano nenfuna boda nenebika bwenti. Ye mmotoka wagigamba nze nteeka wano gwegenda. Mmotoka yagenda bukyali. Yebeere nge Wantoni. Webale nnyo. Nze nenyimba twali eno Kampala nentuula ku boda ne mga tugende. Ne tufuluma jaamu oyo yenna ne tudda ku Katosi Road. Emmotoka nengisanga wali e Wantoni yenneezi. Kakati kitegeeza emba nabooking emikolo egisukka ku gumu girina kuba mu lugendo nga lwerumu. Nga lwerumu nga era olaba nti kisoboka. Okitegeera osobola ofuna omukolo nga guli wala naye nga okimanyi nti osobola ovuga nenkola ki neusanga guno okusinziira byoyogedde naye bakama abo nobagamba oba ngenda yimba ku birabo oba ku kabbo ka muwala emikolo gimanyi gye tuyimbako giba gy'abagagga baba n'abayimbi bangi kati oba nga bwe nakusanga eri wa Mukisa nenkupira kwefundi wano nsooka kitegeera empuliziganya eyo jangu awo nempeta okimanyi navaawo nengenda ekyotera nali nyina okuyimba e Masaka awo bayitawo oba kijja bwemyawo bwe twava olwo olunaku nalina emikolo ena nayimba simanya bayitayo batyo kyamiraawo Masaka nenva e Masaka nga nyina okuyimba ekijja bwemi nentuuka ekijja bwemi nga tebannabaako nabako okutuuka nenkukubira nekugamba sebo mukama wange nzije nenzijaawo bayitawo kaliisizo ng'ate nyina okuyimba ekyotera nenvaawo nengende walaba nvaawo nagenda ekyotera nenyimba nenva ekyotera nenkomawo awo ekijja bwemi saawa 12. Olwo speedi ozikola otya? Olaba nti awo siwala tolanga siwala bwe tuva Masaka kudda Kaliisizo tuli ku luguudo lumu okuva ekyotera okutuuka Masaka omuntu avugirawo dakiika nga namwezo mu 5 omuntu oba omusanze kati otuuka ku mukolo abagole abamu abagole baba baagala ki okusinga ku muyimbi? Omugole aba ayagala muyimbira naye ate waliwo bambi bano ng'ayagala omufulumye nga bw'otamufulumya abalaba ng'atakoze eki ng'atayimbye oluusi nga bw'omanyi olumu bitukwata n'omugamba mbadde nsaba ofulume naye ng'okusinga omugole ayagala nnyo okola ekyayagala
era oyino making sure ngokola omugole kyakola kye kyayagala okujjako nga biganye nga naffe tuli bantu ng'era nawe bw'olina omulimu gwo gwe ssebo osobola okulemerera okukola ki okutuuka mu budde bwoba wategese naye nga oba olina okulwana ennyo okola omugole kyayagala oleke mmunyiiza mu ki mu mukolo gwe abagole abamu bagamba mugenda ne mwambala bannange ne musukkamu nange nga mwendi kati tudiscussga industry yonna ey'emikolo opima otya olugoye lwoganje luno lujja okuyimba ku mukolo gwa gundi lujja kutambulirawo kuba kati muyina amaduuka agabambaza muli bulala tuli bulala kati opima otya olugoye olwoga nti kati olugoye lwenoze lugenda okuyimba weekend eno kati nze nga neyogera ku nze simanyi nnyo bintu bya masappe nze ntunulira butunuzi lugoye ngamba luno naluyimbiramu nezimu nziddamu kubanga nze engoye sizipangisa zenyambala ngoye zange kubanga engoye zetupangisa mu dduuka zitegeera ezo zino zimasamasa masamasa ate nze simanyi bintu bya kumasamasa saagala kubeera wantu ne balengera nti wuuyo saagala muntu kale kuntuusizaako maaso waakiri andaba oluvannyuma nga nayiseewo nadda n'okuyitawo ne ŋŋenda kati gwogula ngoye ezo noziteeka keesi olina keesi mmeka kati nina nnyingi ze naba nga zikoze nnyo nga nfuna benziwa mukyalo eyo kubuza sirabangayo nti sitabu wadduuka gundi yali mwambazi nze nyina edduuka nyina Stana Fashions nyina Stana Fashions kati weesubulira engoye zo yes neesubulira engoye zange akansanyudde nga nkajjamu nga bakampimako nga bakatunga nga nkeyambalira kati ezo ogenda okujja ku mukolo nga tewali ate kati tokifunangako omugole kugamba nti naye omanyi sikifunangako n'ekirala nze abantu banjagalako nnyimba tebasuubira kujja kulaba mbu Stabwaza anyumye ennyo amanyi wali abayimbi be balinda okulaba ayambadde atya okitegeera nga ye bamulinze nakyo kirungi amanyi buli muntu aba n'ekyokulwanyisa nga wano mubajjako kakasa si w'amaanyi nnyo bwebale nnyo ibo bamulindira wali ayambadde ki nakyo naye kyekyokulwanyisa kati ate nze ebyokulwanyisa byange ennyimba zange nzijja ne mbayitamu lukwakwayo kati obudde bwomala ku mukolo obupima otya bupimira ku vibe gye nsanzeyo oba wensanga nga ba MC bazibu nga tuyimbayo bye tuyimbye nga tuvaawo oba nga ebyuma bibi neera tulwana tulabe nga ekizibu kyange njagala ndeke nga mbakakasiza ng'oluyimba bwe lugamba bwe ndaba nti kati mbakakasiza otera okulya sikulabanku nga ofuna masala ku mukolo naye tuba n'obudde naye bwe tusanga nze njirya bwe mba nyina obudde njirira mu mmotoka n'otuma omwana nti bandeetereyo ku masala naye nga oluusi tubeera waliwo otuuka nga tosobola nakulya mmere olaba obudde bugenze eri wabagambye ngenda tukasaawa bwezi kitagala kusuulamu wadde eddakiika naye nga we tubeerawo nga tetulina nnyo kitupapya nga n'emmere weeri nga tugirya on average olunaku kyolusinga okuba bize Saturday kubako emikolo ng'emikono average kisinziira gy'ofunye buli lunaku luba n'omukisa gwalwo ate Saturday nza obutaba bize oba tesaana nebeera bize oba olwokuna naye nga yo Saturday ebeera shuwa ddiiro ebyuma bino ng'omuyimbi oyinako control wano mu kusawa ya booking bwoyinza waliwo input gy'oyinza okuteekamu ku bulungi bwa sound kuba kubamu ku bagenda ogikozesa kati nze omuntu bwampa omukolo kyensooka omubuuza ani MC ani wa sound wamma waliwo olwonkubira essimu neŋŋamba sitapu wani yamugambye nti ndi eno mbuulizaawa kuba tumanyiyo ba MC agenda tutawaanya n'ogenda ng'omwetegekedde anti kati ffe twaliwo twatukanga olina okulaga abantu nti si yenze oli gwe mwali mukola ki mwali mumanyi kati bwe mmanya nti gundi yaliyo bakita wa kibuli nzijja nga nkwetegekedde n'okusinga nga bw'okola ki nga bw'oba kisuubira bwe mmanya nti waliyo kwefu talina buzibu asobola okutegeera embeera nga omutima nzijja ndi mukakkamu ate
kati abaana benkola nabo bamanya nti waliyo omuntu atanyangwira nga bakyankalana nabo kuba bagamba ono atuuse okuvaako yarabbi oba obaze obudde bwo ye si ye yakuwadde omulimu wali oba wazzekola nange nazzekola fenna oli ye mukama waffe okitegeera omukolo si gugwo kati ate notuka ku mukolo nolowooza nti gwe olwokuba bakuyita taata nga taata omutuufu wali ye ebigenda mu maaso bimunyumira eby'omuyimbi kyokka gwe olwokuba mbu gwe wakuwadde akazindaalo nga bambi bananya emikolo tebaba nnyo na buzibu naye si boogezi bonna bambi temundaba mubaamu era ogabi mulimu abamu so kati bwe mmanya nti oyo muzibu ng'ate sirina budde bwe mba n'obudde mbeerawo nemukola ki neŋŋumiikiriza buli mbeera naye bwe mba nga nange obudde bwange njagala bukozesa mu butuufu ne manya waliyo gundi kati awo nga busungu bwange bubeera wano kumpi nnyo naye onyiiga nze gatukulabako ng'ovuddeko naye nvaako nze nkulaba okuwona kasumuluzo kaffe ovaako n'onyoyo sitera kuvaako kati ate ekizibu ekirungi kyange bwe mba nze waliwo watuuka n'onyiga nokaaba n'onywa ne ku mazzi awo ng'ogenda kuyimba naye sawundi weba nnungi nvaayo nga sikyajjukirako nti oba nnanyiiza kyosooka kubuuza MC n'obuuza ne nannyini byuma webale nnyo so MC bwaba mwangu but mucommunicatingako ne ba MC nnyo ne bakatumwa nti ng'omukolo guwedde nomugawaayo omukolo guli gwe twabaddeko kino ne kino ne kino waliwo akuwaliriza n'omuyisaamu awo mu message nga ziizo n'omugamba munaye gwe omukolo njagala ojjukire nti wazze kola nange nazze kola nga gwe tegwabadde gugwo olaba kale ng'alemeddwa okitegeera nti nze bansasudde obwo obudde baba babusasudde nga bwange bwali mu kuyingiramu ate ali mu kwonoona omukolo gw'abandi okitegeera kubanga ffenna ekigendererwa kusanyusa omukolo kubeera successful kati gwe bwoguteekamu ekibeera n'ogwonna kubanga oyagala kunyiiza nze kubanga oyagala kulaga bali nti gwe oli muntu wakiyitirivu nnyo abayimbi tebakumanyiira bayimbi tebabamanyiira atuula alinde kati okitegeera nti gwe n'oyonoona omukolo gw'abandi kubanga nze mba nayogedde dda ne mukama wange oyo yampadde omulimu ne musaba nanzikiriza nagamba genda kuyimba saawa weziti kati ate gwe n'ofubutuka eri bakugambye genda oyogoyera omukolo n'otandika n'okukwasaganya by'otalinaako buki kaakati bwe nvaayo naye sitera nnyo naye nga nalinnyiizeeko abantu nga 3 be nalinyigidde ne muweereza message nga nnyingi nnyo ne mugamba omukolo ogwo gwe wabaddeko wabadde ozza okukola bukozi nga nze bwe nabadde nziza okukola ki obudde bwe wazanyiddemu bwabadde bwange tebwabadde bwokuba oba wabukozesezza dde okuva lwe watuuseewo okitegeera sekirungi bwe mba nkyogeddeko nga nziramu ate nga nekkakkanya ku musango walala nga saagala kulemerezaayo munnange kuba mba nayogera dde ekinnuma nekikola ki tulire Stabwa Natooro egyo gy'emikolo y'omu ku bayimbi be musinga okubuukinga mu mikolo egy'enjawulo kisonga kinjagadde tusookereyo kuba we mulagaawo olunaava bwe muti buli nnaku gwegenda okulumira mu kisiibo muno olwokuba talina amufumbira ddaako agenda kumaliza agaleyo manyi omuntu omukulu kawooweeyo omuntu obulamu butambule bulungi era bagire bawoowe bannaye tuli eno tubalinze mutuwa emirimu kwefu taata wange yaŋŋamba nga tanaba kufa naŋŋamba tokkirizanga omuntu okunyigiriza ate era teweefuulanga omuntu owaki ow'ekitalo tokkiriza muntu okunyigiriza aye tokkirizako so tofuuka weewe nnyo aye toba wa kitalo nnyo ate teweefuulanga ow'ekitalo kaakati omuntu wanyigiriza emirundi mingi nga nzijukira nga mutaata wange yaŋŋamba tisikkirizanga omuntu okunyigiriza nga awo nzijjayo amaanyi gonna taata wange ne gyali naye amanyi nti omwana wange yeerwanyeeko nteera ku minzaani emikolo n'ebivvulu ebivvulu obirabawa verses emikolo ebivvulu nze simanyi nagyo biri kati
Eri wakubira nagamba nyinayo shono gamba Katonda nga bamugambe kitaato ba mama. Okitegeera. Wakoera ddala ebivulu. Sabiko wambyagala naye nti nze sirabayo sendo banze kamwe. Eyo mwe munsinga bitegeera. Ki ekyamalayo ati gwe wabibeeramu nnyo. Experiences wayitamu ezakutuusa ku ekyo. Experience tiri oluusi abantu tebaliyo. Oyinza olowooza nti obanze nga nze ataleeta abantu. Naye nga tewali abayimbi boolaba nti be baakabi abo bemutijjisa abo abayimbi bammwe. Nga bonna gye bali. Neera nga abantu tebakoze eki. Nga abantu tebazze. So ng'ogenda konya busente butini. Ogenda kutambula ekiro, ogenda kubeera olinde, okitegeera. Simanyi bannayo b'ebivulu babirimu ki. Era kati ngenda nenga abantu abatayimba mikolo babakola batya yarabi. Naye nga bagamu abata abayimba emikolo mmwe mwattene ebivulu. Awo nze simanyi munnaye naye tetuli bangi nnyo abayimba emikolo. Wakyaliwo atayimba mikolo? Kumpi ebitundu 9 ku buli kikumi obuyimba bwonna obufuluma kati obuwulire. Kati bwe tubeera nga nno gye tufuna ssente alhamdulillah kuba eggoolo eryemu ssente. Ebivulu? Ayimba mu bivulu ow'emikolo ffenna tukola ki? Tunoonya ssente. So tolinawo obiraba mu kudda ngulu? Bisobola okudda kubanga mirembe gigenda gyefuula bwe giti. Kitegeera. Neeno social media naye yasse nnyo gundi. Yasse nnyo ebivulu. Nti omuntu ne bw'oyimba oluyimba kizibu oluyisaawo kati. Okitegeera. Kubanga abantu ebyokwogerako balinanga mutwalo simanya ate bino oba wakafulumya oluyimba lwo ate simanya era nga boolaba embeera nga gundi akoze bwaki gundi ajjemu olugoye oluyimba lwo ne luyita kwegaba obanga era ffe tulina bbire kabulesi ne tukolako bye tukola ki bye tusobola oba olina okweyambula okuba enduulu okukanula amaaso olina okutwakingamu anokumira ejjambiya kati wogamba bannaisabuwa wekkakkanye ove ku bivulu obeerewo akwagala akole ki akuyite naye ekintu gyera batuyita kubanze olumu ngenda neneetya n'abaana benkola nabo ne tutuula mu motoka wetuli wano tuli ku Stana Medical Center. Kiddemu ekyo. Tuli ku Stana lwakwa twatandikidde emikolo tuli ku Stana Medical Center wano Ekitebi. Wetuli wetukoledde wetusanze kati ekkubo ery'Ekitebi mulimanyi abamanyi e Kampala. Drive ziba ziyitawo eziranga ebintu ebyenjawulo yo Kampala waffe bwe tukyalina. So wetuli ku Stana maaso awo tugenda abajja kubakwatira balageko ku bitanda ebiri wano. It's a very wonderful place. Era maaso nakyo tugenda kukyogerako obadonga nga sinaba kwogera nakireka nsoke nkwebaze kwebale ku manya abantu abatumanyi olusi tebatukkiririzaamu kitegeera lwaki ate kwefuba omuntu ng'akumanyi ayinza n'okulekawo ekintu ekirungi ky'olina n'agenda kinoonya ewali omuntu gwatakola ki gwatamanyi kubanga gwakumanyi alaba tosobola kukola kintu ne mwebale tukkiririzaamu ne mkyamangako wano ku Stana Medical Center. Tujja nofunayo akapanado n'oyitamu. N'oyita n'oyitamu lwakwa nti leero tubadde tulina okujjako interview so lwaki otegedde nti tumanyiiwo. Naye weebale kukola. Badde nkimanyi nti mumanyiiwo. Kozi tubadde ku ki? Tubadde tumaliriza ki? Anti oyogedde ku Stana. Ab'endongo ne bayitawo. N'ab'endongo ne bayitawo. Tubadde tumaliriza bivulu. Ekyebivulu. Simanyi we twakomye n'ekyo obumanya nti ebivulu mu kaseera kano si byangu. Nze bwentyo bwe mbiraba oba mmwe mubiraba mutya? Kati tuleme kuddamu kusuubira nti olututegekerayo ekivulu. Ate nga lwaki nedda? Nja kitegeka. Kuba twakoma ku kyali ku Obligato. Ku Obligato. Ne kati nga nze mu kaseera kano nti nyina otunuulira kuba nze ndi maama. Emirimu ekimanyi mitono. Obadde ngamba waliwo lweweetya waliwo lwe twetya ffe n'ogenda tugeze nga mu kisaawe nga mulimu abavubuka abaana abato nga bw'obamanyi mugga Katonda mugulu n'endeka nga bonna batuuyanya entuuyo nga bamu bagyemu n'amasaati kati ne tutuula mu motoka ne ŋŋamba naye kaakati
kakati nze abadde ayambadde bwati n'afaanana bwati kibadde kisanyusiza abantu weki nti abavubuka be wandisubire nti music wo tebamutegeera naawe tebakutegeera webale nnyo nti bwe gubeera mukolo n'osanga nga bw'omanya abawala abato baleese abantu baabwe naawe nga wazze bakuleese maama oba taata nagamba mutusuulire musitabuwa oyo meeting gye tubeerayo batebagamba agamba waliwo oguwulire gundi omugole maama agamba bannange munsuulire kati nze wembeera mu meeting nemmanya nno kati bano omuyimbi wa maama bajja muwulira nojja ku mukolo nojja novaawo nga bonna nogamba ya rabbi mungu okitegeera oba nolanga omuwala omuto ng'akugamba nkwegayiridde omusawo obeere ku mukolo gwange so nga wali ab'emyaka gye so kati ebintu ebyo olumu ekyo kinnyonnyola ki kinnyonnyola nti nze ekyokulwanyisa kyange ennyimba ne bano abapya balina ennyimba naye ate oli bwaba basobola okulekawo emyaka gyabwe ne baba nga ate bayita mmwe ku mikolo ne mubasanga ne mubakubirayo aba university n'omusanga kinnyonnyola ki ku music waabwe kinnyonnyola nti abantu bamanyi kye baagala ekintu ekirungi kiba ki ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi gold tebakola ki tebamutembeya simanyi mbeera mpiseewo ayitawo so kitegeeza nti abantu baagala nnyimba okitegeeza era nga zirina kye zitegeeza mu kaseera wokola ki koolimu mu kaseera guba mukolo nga gwa mbaga yimba ebyembaga bwe kuba kwanjula byakwanjula bwebeera show yimba bya show bwebeera graduation yimba ki yimba graduation so ezo ennyimba katonda asooka okubeeramu amagezi nenzikola ki nembeera nga nzirina ate nga manyi n'abantu bye baagala abantu tebaagala kubannyonnyola kuwanvuya ddoboozi kulikkiriza n'olyambuza n'olikiikamu booti bantu baagala bomuziki ekitonga abeere ng'atambula nakyo sikubeera ng'asoonoka bwati ennaku zino wafunayo n'omwana w'ekinyaanya yali mutabani Ashraf alla omukolo gwe twasembayo Ashirafu nali sikiwanga budde olwo wakiwulira nagamba ng'ekidaala kikutte gwali mukolo gwa muganda wange ye DJ aliwe mulungo bannange ngenda okuwulira ekinyanya sitabu wange asimba akagere nengamba bannange banasimbudde anti dabayo kwefu abanadini basooka ne beegumyagumya nagenda okulya bambi musajja watune yeegumyagumya ogenda okutuna nga bonna batabuseyolindako olisirevulandi awe tutuka omukolo gwabakungu nnyo nogamba nombatandikidde era nabo nnyina ennyimba zaabwe naye nga saagala kubalekanga bwe bali nendeka nga mbayiikiriza era waakiri kasita oyingira wa mukisaawo ogenda okuyingira mutukole edduyiro ngero n'olengera era nogamba era wadde basajja batumwegumizza naye era waliwo embeera ebayiikiriza ani yakuba oluyimba lwa dduyiro mu studio David oluyimba olwo by the way ng'ovudde ne ku bigambo ebirimu omuntu gy'owa obudde instrumento z'oluyimba olwo engeri gye lutandikamu bwe ruti nayagala dde ofuneyo ne raga mafini asuulemu kolayiri kolabo zino ozirowoozaako ki kolabo nakolayo eri oli omwana mukwano gwo bamwitaani the agent olaba nti nayingiramu bulungi kolabo bantu abamu bansaba kolabo naye ennyimba zange oba oziwuliriza zanjawulo omuko ogenda okulanga netugenda kufiitinga bulungi omuntu eyafiitinga ne the agent oyinza okubulwako anti oyo namuyingiramu oluusi ebintu byange bikola ki bigendamu bityo olumu nolanga omwana muto ayagala tuyimbe laavu kamba kati nogamba bwamyani abo bwenyinza okugeraageranyako oga mwana gwe kati twedde kwema olanze naawe olwo amawulire gawandiika ki okitegeera so mu ngeri eyo nemusobola ofunayo concept weziri gundi Kabuye Semboga teyakola ne Karo Nantongo Kabuye nga taata Nantongo mwana olaba nti bikola ki yawe so kumuyizayo concept noga omanyi
era nze mbagamba bampe ennyimba ne magaliro sijja luyimba leeta olulala okitegeera mbawa nnyo omukisa naleeta ennyimba nola nga togenda fiitingamu naye nga siina buzibu nazo ne ku bayimbi abaliwo kati balimu gwolaba n'ogamba nti oyo kusinziira bwendaba bwe yatandika nga nange bwe natandika nziraawo nanzisa amabbabanyi nze sina muyimbi yali anzisiza amabbabanyi from day one nze katonda yampa okwekkiririzaamu kwefu obwabeerawo wekkirizamu n'ogamba nkuba naye waliwo bambi gundi oyo nnyimba ze nzinyumiranga zo naye nga sigambe mbw ate kuba nezange zenyini zinnemerawo baitha wenze kankubulye bwe naafa mmwe mugenda kuwuliriza ennyimba zange mutye n'okutya kubanga mulina ennyimba ze mutamanyi nyingi nze nyina ennyimba kwefu nange olumu nziwulya ne ŋŋamba ye kati ate kino oba nakiyimba ddi okitegeera oba mukama oba kino ekigambo wakimpa otya kati mu motoka mubeeramu ennyimba zo si nnyo naye nga nange olumu lwenziwulirizaako ssera nnyo naye nga olumu ŋŋenda nampula oluyimba nga lulungi nnyo 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 nga lwange naye ng'abantu tebalumanyi ngenda kusalayo katalogo ennaku zino gwe genda funa obudde otuule nze mugenda wuliriza ennyimba zange nga nfudde tugambe bulijjo tumanyiiko tujanjawaze okitegeera nze simanyi na nnyimba oba katonda oba yazimpa atya ate n'abakubi banaabaana baakuba ebidongo mu nnyimba zange kwefu nyina ennyimba nnungi n'entune ŋŋamba kati oba nze nkole nti oba abantu oluwulira naye nga bambi abantu balina ebyokuwuliriza bingi nosalawo nogakanjira kati abalala kambaleke babala bawulize zikaneewuliriza ekirungi kyazo ezo zonna z'owulira zaakula zokka era nazino mugenda tuuka muzikole ki empya zonna zennyina tozimanyi naye mugenda kutuuka oziwulire ogambe oluyite lupya naye nga luki nga lukadde stabu nga weyagadde nnyo ati ojjo neeyongerako zero badaye siri mu kweyagala njogera mazima okitegeera siri mu kweyagala so tewali muyimbi gwe gw'owulira n'ogamba nti anzisa amabbabanyi tewali naye nga mukkiririzaamu era nga bye bayimba birungi nnyo naye ng'ebyange bye binsingira obulungi era nze wemba nga ndi kuyiya luyimba sina okuva dda nga newe banzala wanga nga nzize Kampala nga ndi ndabika bubi n'ogenda abantu ne bakugana okuyimba nekimanya nti abantu banganyirwa kuba ndabika bubi naye ke bagezawe bati ne baŋŋamba yimba ogenda okulaba bonna nga bakusaba ennamba ya simu nze nakolanga emikolo nga sina luyimba ku TV wadde ku radio kati abantu bwe bawulire zibajja kakasa ku bintu by'amasanyu kuba kweraga biki bazi kubanga tebamanyi na yaziyimba kyekiri kyenkugambye nti nazino empya zennyina mugenda kuziwulira mugambo oba lupya naye nga lwa mwaka ki stana eno ntuse bulijjo mbeera nnyo eri mu maaso nzija mbaako bwenjagala butonotono nempitamu nga siryange keno mabega webale kukola webale kusiima kubanga bannaye stabuwa n'eddwaliro mu mboozi muli bwe muti ekyo buli muntu kyeyeewuunya bwe muti omuntu yali badde akusuubira kukola faamu kusimba kalitunsi kusimba kasooli nakuteekayo nte n'ambuzi kati ki ekikuleeta ate eddwaliro anti kwefu nze ndi maama kitegeera ebintu by'emirimu birala nabyo si byangu nnaku zino omwana wange yasoma omusawo yaleeta ekyo ekirowoozo nange nenkola ki neŋŋamba kale tukikole kyatandikira awo bwekityo nti mwana wasomye obusawo nagamba sigenda agenda mu malwaliro yali akola yali Kibuli by then nangamba mama tusobola okugulayo sikaani ne tutandika emikolo emekaawo nze bwe mba nakola ekintu sibala nkikola buba kufiirawo nenkifiirako naye nemugamba ebibeera bitya n'abimbuulira ne tugula sikaani twatandika ne ruumu emu wano just one scan kati omulwadde bwe yajjanga omukebera ate ng'abuuza nsawo banzijanjabirawa kyokunkebera munkebere ne mumanya ebinnuma yes twatandika bwe tutyo kati n'ogamba katugateekate we tubajjanjabira
bigenze tugaziwa lwa demand tekwali twali tetumanyi tusobola ogaziwa bwe tuti naye nti twagenda kulaba balwadde bazze ebitanda bye tubadde tulina bitono nga otuyaya naye mukama bwatuyamba mukadde bwatwongera space mukadde nanyiniwo kiti era nawoolabye zonna private zoolabye theatre weeri tulongoosa buli kyomanyi nti kikola ki okujjako ebintu ebinene ennyo era ebirema amalwaliro amalala ebikulema birabya n'amalala yes kati wano twabadde n'omulwadde nga ayina tumor ku bwongo kati Shakira nangamba mama twayogedde ne dokita ajja kujja mulongoseze wano namwe Shakira n'ebyo tubirongoosa oshegeera so kati anti nze mwesiri musawo nanga mama tulina theatre erina buli kimu kati gwe yakuwanga listi ya byuma nga mugula gwe tomanyi kyebikola abantu tebiggwayo nakati era tugula nenze kale nga ndabanga nti omuntu omulongoosa obwongo nga ndaba kintu kyetaaga bulaaya tubadde tetukikolangako wano twaliwo omuntu eyajja nga yabisa ekyenda oba ebintu ebikale byolabira ddala nti binene nti theatre yaffe ekola ki so ekitundu kyakulisivinga kitya kino actually lwaki wasalawo okuteeka wano Kitebe twanoonya anti ebintu by'obulamu bisaana awantu nga walungi wayonjo wagazi twanoonya paka we twafuna wano era olaba nti wagazi abantu twajja nga tutandise nga temulimu kusaaga kubanga omulwadde nga ogyeko gy'okumujjanjaba olina okuba omuntu omuyonjo customer care n'okuba n'eddagala ettuufu n'abasawo abatuufu ebyo bye twasobola okutunulira nga tetutunuulidde ssente nga tulina okumakinga sure nti omulwadde wajja wano tagenda kujulya anti abalwadde bakyamangawo ng'abatagenderedde eka nkyameko wano ng'ayina awantu we gy'abadde bakola ki oyo ajja taddayo bwe batyo bwe twabakwata akyamawo ng'atagenderedde mama baby mugambe n'asanga nga obujjanjabi businga kale nga bulungi ate nga wayonjo ng'era nga bw'olabye bwe batyo tetulina nnyo maanyi ge twateekamu bantu kubeera nga batukiririzaamu abantu mukama yatwanguyiza abasawo ne babajjanjaba nga bawona bulungi so muwala wo yali mu medical management biki ebyo kati oli mu department ki nze nnoonya ssente gwe bakugambye nti twetaagayo kino neŋŋamba nensala amagezi tukole ki tukifune muwala wange omu ye managing director omulala ye administrator yasoma bizinensi kati omulala ye musawo gwe nkugambye ye director naye kati era ali kusoma medicine yaddayo ayongereko ya graduatinga mu kukebera kwokka ekyo kyakumugambisa amugule sekaani ye yali omusawo w'ekibuli yali akebera navaawo nagenda eri ku Kampala hospital limanyi nagenda eyo naye naresigninga nga naffe wano kikoze ekyo nga takyalina budde bubeera eri ate wajjeemu kati netugamba Shakira eddwaliro liri mu kkula genda osome medicine kati pulaani yo eriki pulaani tulinze kulaba biddako omuntu obamu n'ekifaananyi kyogamba nti ebyaddala njagala eddwaliro lino ndirengera bwe nti era nensa mu Katonda bye musaba birenze Katonda simusabangako bintu bitono okitegeera mukama dino eddwaliro musaba dibeere nga lyeryogerwako buli wamu e Kampala okitegeera era nkimusaba era nkikolerera ate era mmanyi nti kisoboka kubanga omuntu osooka kukkiriza nti ebintu bikola ki kusoomoza ki kwosanzewo bumazewo bbanga ki twatandika nga covid bwe yajja twali tutandise mwaka ogwo kati myaka emeka myaka nga 6 so gyegyo emyaka gye tumazeewo kusoomoza ki kwe musanze mu health sector kati nga gwe abiyingiramu obuyingizi kyosobola okugamba nti kino nali sikimanyi nti kusoomooza okuli mu kisaawe
okitegeera ekyo kinyanguyiriza nnyo obutasanga nnyo okusoomoozebwa mpozi ebyuma babiseera ebyuma by'amalwaliro babiseera nnyo kyekizibu kyentunula ekisinga okwoku tibaali badde nga tebabiseera nnyo ekyo okusoomozebwa ku oluusi kutusoomooza naye ebisigadde tubikwasaganya kubanga tulina ababitegeera twafuna abasawo abalungi first tetwatunuulira kintu kirala kyonna kuzanyira ku bulamu bwa muntu tulina making sure nti buli musawo gwe tulina wano alina obukugu obukola ki obumala kakati obibalansinga otya n'obeera mu ndongoyo nova mu ndongoyo nene kweddwaliro ogambye tolina kyokola okunoonya ssente n'okutunula mu bitabo yes n'okutunuulira oluusi kati ngaawe oyinza okugamba nti kino nga tekitambudde mu bulungi naddala obuyonjo n'okumakinga sure nti buli mulwadde musanyufu ya kati nze ekyo byentunuulira okuyita mu balwadde bonna nga baba tebafunyeewo wano obuzibu n'ebirala byensobola okwasaganya kubanga sobola bikunyonyola nekola ki. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Stay connected inside, outside and everywhere in between with unlimited high-speed internet. Or go wireless with Extreme Wireless. Choose the perfect plan for your lifestyle. Stream more, share more and live smarter. Dial *125# or call 125 today to upgrade your internet experience. Airtel, a reason to imagine.